Kitegeerekese nti amalwaliro ga gavumenti e Ssembabule gamaze ebbanga nga tegafuna ddagala okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa eddagala mu ggwanga ki National Medical Stores. Kimaze emyezi nga 5 nga tetulina ddagala mu ddwaliro. Bekikwatibwako tetumanyi kye baliko kubanga abantu bajja wano nga bayi naye nga tebafuna ddagala. Twesanze nga tulina obuzibu bungi okuva mu Desemba. Amalwaliro tegayina ddagala ate abantu obulwadde bungi, endwadde zeeyongedde. Basaba gavumenti erongooseemu mu nsonga z'amalwaliro aga gavumenti gasobole okuba gabeeramu eddagala abantu basobole kuyambibwa. Kigambibwa nti embeera eno ebadde eviiriddeko n'abasawo okutandika okwebulankanya ku mirimu era ssentebe w'eggombolola y'e Mitete Baker Byayi Ssenyonga aggaddewo amalwaliro ga gavumenti abiri ng'agamba nti galemereddwa okukola. Amalwaliro agaggaddwa kuliko Kibengo Health Centre II ne Mitete Health Centre II. Tetulina official communication tusobola okufuna eddagala omwezi ogujja omwaka omujja. Ku ssaawa nga 4 ez'okumakya Baker Byayi watuukidde ku ddwaliro lya Kibengo Health Centre II asanze liggule wabula nga tewali wadde omukozi omu. Abalwadde bali eyo mu bitundu byabwe bakkiriza nti wano tewakyaliwo yadde empeke era bali eyo bali mu kufiirayo. Kati ate n'abasawo batandise okuba ku ssaawa zino 4 tewali musawo n'omu yalabiseewo yadde okwapiyalingawo. Kyokka DHO ali mu disitulikiti atudde agamba nti eno waliyo eby'obulamu ebitambula. Ono asabye bekikwatako okukola ekisoboka okulaba nga eby'obulamu naddala eby'abantu ba bulijjo bitereera. Njagala okuwanjagira Minisitule ya Health okulowooza nti teriyo kye tusobola kukola byonna byonna bitukola bisobola n'okuyimirira naye abantu baffe ne babeera balamu. Akulira eby'obulamu mu disitulikiti y'e Ssembabule Charles Matovu gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'ekitongole ekikola ku kubunyisa eddagala mu ggwanga ki National Medical Stores bwe kyabakakasizza nti akadde konna nti eddagala ligenda kutuusibwa mu malwaliro agali e Ssembabule. Nange nayogeddeko ne Regional Manager wa National Medical Stores ne baŋŋamba nti batandise region eno eri mu Greater Masaka. Supplies tuzirinda before the end of this week ba early next week. Naye nga kale tukoseddwamu nga tisi wabaddewo support. Eggombola y'e Mitete y'emu ku ezo eziri mu byalo ng'abantu bangi tebalina busobozi okugenda mu malwaliro ag'obwannannyini era abasinga obungi baddukira mu ga gavumenti okufuna obujjanjabi.